Ebibiina byonna ebyankubaza mukulu nange otwaliddemu kabaka mu Lunyango ani Uganda Youth Council. So entabiro y'ebibiina byonna mu Bwakabaka eby'abavubuka nze yali akubiriza paalamenti y'abavubuka mu Bwakabaka bwa Buganda Masiga 18. Omubaka Alan Mayanja ng'ono yakiikirira Nakaseke Central mu Paalamenti. Tujjukira bulungi nti yeyajjayo omukyala Saida Bumba eyali afunze ekyonga mu disitulikiti y'e Nakaseke. Omanyi waliwo ababaka nga bo balowooza nti waliwo ebitundu bye beekwata nga gaafuuka maka gaabwe, nga balowooza nti tebali bivaamu. Wabula oluvannyuma lw'okujja kwa His Excellency Kyagulanyi Ssentamu n'agonjawo ekibiina ki National Unity Platform, bangi be kyayira ne kibalemesa ebifo byabwe bye baali baasuubira nti baabigulamu amaka gaabwe nga tebasobola kuggyibwawo. Alan Mayanja mu kujja kwe yagira ku kaadi ya National Unity Platform, bw'atyo n'asiguukulula omukyala Saida Bumba eyali amalidde eddala emyaka egigenda mu 3 ng'akulembera ebitundu by'e Nakaseke Central, era yali nga yeewaana ng'agamba nti nze no wafuuka wange, tewali mubaka asobola kujja n'anzigyawo kubanga abantu beeno banzikiririzaamu. Wabula okujja kwa Alan Mayanja kwalaga bulazi nti oyo obululu teyabuwangulanga mu mazima na bwenkanya, yabbanga bubbe kubanga Alan Mayanja bw'ajja abantu baalaga nti tubadde tuli bubi ng'omukazi yatwesibako, wabula naffe katukyuseemu tumulage nti tajja kusobola tukulembera myaka 30 nga Mwami Museveni gy'akulemberedde eggwanga. Bw'atyo yasobola okumusiguukulula n'amujja mu bitundu by'e Nakaseke. Alan Mayanja agamba nti ye ekigendererwa kye si kyakulemera mu ntebe ng'abasinga bwe babeera balowooza. Abakulembeze bangi bw'akwata obuyinza kyasooka okulowoozaako nsaze magezi ky'okwekuumira mu ntebe eno obutagivaamu. Yagamba nti menshoni ye yakulembera bantu be kulaba nti bafuna ebyo bye basinga okuyaayaanira ng'abantu b'e Nakaseke. Tujjukira bulungi nti Nakaseke eno abantu balina ennaku yaabwe ku mitima kubanga olutalo lwaleeta Mwami Museveni mu buyinza eno gye lwatabira, era abantu baayo baakosebwa nnyo naye nga ne gye buli eno tebayambiddwa. Alan Mayanja agamba nti ye ekigendererwa kye kyakulaba nti abantu abo waakiri nabo bagabana ku keeki y'eggwanga Uganda kubanga be bamu ku beetaba mu lutalo olwaleeta gavumenti eno mu buyinza, nga nabo basaana okulowoozebwako balabike nti ekitundu kyabwe waakiri kikulaakulana ku sipiidi yayiriiri okusingako kati weekiri nti abakulembeze abakibaddemu babadde balya buli nsimbi naye nga tebalowooza ku muntu wa wansi. Yagamba nti mishoni ye yakulembera myaka 5, bwe kiggwako abalonzi ne bamulabamu obusobozi nti tukulembedde bulungi, singa bamuwa kyansi emwongera emyaka emirala 5 nga bw'agigatta asiba emyaka 10, tasobola kudda kisanja kya 3 nga bagamba nti ate mu nnyongera entuukirize ebikyannemye, kitegeeza nti olwaba afuuse nnakyemalira. Yeebuuza nti Nakaseke alimu abantu bameka? Singa n'abeerako emyaka 15 tewali balala bali mu busobozi obwo? Kitegeeza omwana yazaalibwa ng'otuula ku ntebe ekisanja ekyasooka ogenda ogivaamu ng'omwana wa myaka 15, olwo abaaliwo mu myaka egituusa okulonda n'okulondebwa bo oba obalese otya? Kyava agamba nti ye ne bwe baba bamwongedde kyansi asaba kyansi endala ya kisanja kimu biwera ebisanja 2, entebe agyesonyiwe agirekera abalala basobola okugitwala mu maaso. Alan Mayanja era ayongerako ng'agamba nti ye aliwo okulwanirira muntu wa wansi, aliwo okulwanirira munnayuganda, y'ensonga lwaki yasalawo n'ajjira ku kibiina ekya National Unity Platform kubanga yalaba nti kyekibiina ekiri ku musingi ogw'omuntu wa wansi. Tafuddeyo oba omuntu oyo si we Nakaseke, wabula kasitabeera munnayuganda ng'ayaayanira enkyukakyuka. Ye aliwo okusitula ddoboozi lye kulaba ng'omuntu oyo alowoozebwako. Kyova olaba nti alwanirira nnyo bano abaana ba NUP abali mu makomera n'abo abaabuzibwawo nga tebamanyiddwako mayitire, alwana nnyo okulaba ng'abantu abo bakomezebwawo era famire zaabwe ziddemu zeeyagale nga zifunye abantu baabwe. Asinzidde wano n'agatta eddoboozi lye ku lya bannayuganda ng'agamba Robinah Nabbanja Ssaabaminisita nti okuva yeeyama nti alina John Bosco Kibalama aveeyo amutuwe addeyo mu maka ge asobole okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwe nga taata. Ono era avumiridde nnyo ekiwamba abantu ekiri mu disitulikiti y'e Nakaseke, agamba nti ne gye buli eno abantu b'e Nakaseke bawambibwa kyere ng'ensi eraba, wabula olw'okuba abantu balimu okutya n'akatengo kangi bagamba nti tunaabyogerako tutya, bonna abyogerako naye bayinza okukunona ne bakubuzaawo ne basirika olw'okuba bambi tebalina ddoboozi. Ono akivumirira ng'agamba nti ebikolwa ebyo bikomezebwe kubanga abantu abatwalibwa baba tebalina musango. Ensonga ezibabuuzibwa nga batuusiddwa gye babatwala kyannaku nti ate baba tebazimanyiiko, naye basajja battu ne bakazi battu ne bayisibwa bubi ne bakubwa emiggo
nga bababuuza ebintu bye batamanyiiko mutwe n'amagulu. Katuwulirize ebigambo bya Honorable. Tusobola kugamba nti bannaye waliwo omulala asobola okutukulembera Dubai. Omuntu yalivuddengako ng'akyayagalwa. So si muntu kuva ku kifo ng'akola ki? Kubanga tosobola kubeera mulungi omu wekka nti era gwalina miliyoni nti era mu nsi yonna gwategeera okusinga. Katuli miliyoni 46 kyokka miliyoni 46 zonna tewali omuntu mulala asobola kukulembera okujja kwa mirembe. Ekitegeeza definition ebantuufu nnyo omuntu okugamba nti nze ntegeera nze kaba okulembera oba wabasiriwaza siriwaza. So kati ebintu ng'ebyo olumu nze bwe mbirowoozaako y'ensonga lwaki tuva ne twongeramu amaanyi okulaba nga telezensi. Nakaseke Central Lutamaguzi Honorable Lutamaguzi Nakaseke South olwanyuma Lutamaguzi era muweereza ne Sanukuyo so bwe tuweereza ekitundu ali mu South ndi mu Central otwala wano byonna bwe bikulukuta bijja mu Central. Ndi mu Central era ate tulina ne Nakaseke North. Ani agirimu? Waliyo Nyongole enoka naye muye musajja w'Enale. N'erinnya mbadde si Nyongo. Honorable, abantu baagala okumanya ennaku zino oli mu Parliament. Ennaku zino muli mu Parliament. Oba ennaku zino mubaddenga mu Parliament ne mwagiddukamu. Kigenda kukomanya. Ekisooka bannayuganda nnyinza obutabaddizayo yonna gye byakoze abasinga bannayuganda bagoberera kubanga ebikuti byange okwalanimanja sibunyambadde nga zero kubaaputesi era ne gulo nataddeko ne bagamba tukyali mu boycottinga Parliament kugamba okugyewala obutaddamu kugituulamu ng'ensonga bannayuganda abasinga obungi buzimanyi naye ensonga ensinga obukulu bazawo abatukiwanuka mawulire nti ensonga eyo yattisa abantu Nakaseke abantu 50 miliyoni. Ensonga yo gyeriko si ya leero yokka wabula yattisa abantu 50 mu lutalo lw'ekireekera 1981 paka 1986 eyatwala Mwai Museveni n'alimbalimba abantu nga bamwesize abantu 50 ne bafa. By then ekyaliwo waliwo ekiwamba abantu, waliwo okutulugunya abantu, waliwo okutta abantu. Omusajja abantu b'e Nakaseke ab'Eluweero Nakasongola n'Ekikoga nga bamanyi omusajja ono bwe tumwegattako. Leero bwe tugamba nti bwe twegatta ku Kyagulanyi omusajja ono Museveni avaako. Kati by then Kyagulanyi wangi yali Museveni. Ontegedde bamabumiidiya ba-alani ne bagenda ne bamwegattako. Omusajja n'atuula mu ddebe 86 ng'olwaliro Kyagulanyi etufuba okulaba nti atuula mu ntebe ate yakituulamu dde naye wakuba balimu abakozesa amagye ne bamugaana okutuulamu official. Omusajja bwe yatuulamu laba olwaleero ebyamutwalayo okuwamba abantu n'okubatulugunya nga abaana baffe bali kuseemwayi nga Kibalama tubabanja nabbanja tukubanja Kibalama tukubanja nabbanja. So ng'olwaleero abayisibwa nga bwekiba mujjukira ku mulembe gwa ebyatwala oli mu nsiko bye yatugamba ate ne bikyuka. Olwaleero ng'abantu babatira ku nnyanja amagye nga twayisa n'etteeka mu Palamenti nga amagye gaza ku nnyanja ng'abantu battibwa ekirundi. Ng'olwaleero abaana baffe abali ekitale, abaana baffe Olivia Butaaya bali emizira nga bawambibwa olw'okuba omuntu yasitimbye ekipande kya Kyagulanyi, omuntu yambadde akakofero, omuntu yayambadde obulo ng'abaana babatwala mu kooti maasho bamacete abatali bamagye. Kindaku Kalanzi Sharif mwana we waffe w'Erumpewo, mwana wa ssentebe w'ekyalo ky'Okonjeru mu Lumpewe mu Kikamusa. Kalanzi ye yakulemberanga mu kampeyini eyasookangawo okusomesa abantu balonda batya omwana oyo bamukwata bamutulugunya ne bamukuba bamujja na musiringi yali balireni bwali budde bwa kiro ne bamuggyako ttawero ne bamuteeka mu ddiiro ne bamulaga abaana be. Kalanzi oyo gwe bajja musiringi ne bamwambulira abaana be. Omwana waffe
Werumpe we wali mwana wa ssentebe w'ekitundu abaleetamu Museveni olwaleero. So bwe tubyogera beeramu abali mu kkomera ekitanja abavunaanibwa mu kkooti y'amagye. Kale waakiri baleete mu kkooti y'e Butalamu tumanye nti ebisivo omwana waffe togenda batiisatiisa. So kati ebintu ebyo ebyaleeta bajjajjaffe okufa nze Nakaseke Central waliwo entaano obwaguuga bbiri, waliwo ey'ekikamulo waliwo ey'ewakyala, naye ey'ekikamulo obuwanga bwonna buli ku ngulu bwe buti baawuleka awo. Ey'ewakyala eri eri mu nsiko baagireka monuments zebaazimba, abasajja nga bambi baafiira obwemagye ne babulwako n'ekitiibwa ky'okubaziika. So naye ekyo byonna nga biri awo bakiri bandibadde balina amakubo, balina amalwaliro, balina amasomero, naye tebiriiyo. So njagadde mbalambula bino olwaleero bye bitugamba nti bannange Parliament tugenda kugibeeramu twogere ku bya PDM, twogere simanya ku byokulwanyisa obwavu, ng'abantu basula bakukunadde, ng'abantu basule nga bakukunadde nga mu kaseera kano, abaana ba Kibalama. Era neewuunya abantu ba NRM n'abalala balina endowooza abalowooza nti bino tuli mu bya politics. Embuuza bano bayitawa era balya mmere ki tugima abaana baffe tutawe Jeremaya ne Jemima njima abaana abo baleme okubeera nga oyogedde Jemima ne Jeremaya abaana abo bonna nga baana ate nga nange be baana ba njima abaana baleme okugirya, baleme okufaanana ng'abantu abalowooza mu ndowooza efaananamu. Kubanga Kibalama sebo tuli mu politics. Mu okutuula obutuuzi okutuula mu Parliament muyise ebyabwe ebibayamba bo bye balaba nti bikola okusinga Kibalama, mukyala wa Kibalama n'abazadde ba Kibalama n'abaana ba Kibalama okubeera nga babonabona. Yagamba nti famire z'abo abantu singa ye abadde omu famire z'abo abantu be bawamba be baasiba bali makomera yandikutte aba national platform n'abatwala mu kkooti. Kubakunga bajje ku street bekalakaze nekibaviirako okubawamba. Oyo afaanaganako n'omukyala Amanya nange erinnya lyensomero oba Wanjaga oba Wangajja. Kati muva n'ogamba mukakati bano abantu tumanyi oba ddala gye bali oba mpewo omukyalo komishoni bagifudde ebyobufuzi tugamba Maria mugende weesimbewo anoonye constituency agenda akwate kadi yenaaleni wakati olwaliro komishoni bagifula yakumira musajja. Kati ebintu ebikolwa ng'abantu babalaatira mu nsonga ezisimba mutunuli noono bali omunsi minisita dokita nova nogamba muffe tuli muki tuli mu katemba kale ffe waakiri tuleetere Kibalama omututeera ogambe Kibalama wuuokakasa abantu oba omutuwe nga mufu kuba waakiri oleeta omulambo gwe then olwogoge bano katemba waabwe yonna. Bulijjo bwe mubeera mu Parliament mutera okwekalakasa ne mufuluma. Ku luno tekiringa kyemabega bwe kibadde ku luno mulemeddeko. Twabalabako kulansa egiriya Alani mwafuluma ne wayitawo ate ne kuddayo. Naye ku mulundi guno tulabira ensonga ensonga eno okusinga we yatugirako David nga leader of opposition akola statement aleeta buli kimu. David Muhoozi state minister David Muhoozi yali commander state minister General David Muhoozi state minister wa internal affairs minister omunaanyizibwa ensonga z'omunda mu gavumenti yali omuduumizi w'amagye n'agamba bo tebali redde okuleetera statement y'ekigambo ekimu bwe kiti ku nsonga z'abantu 18 abatalabika kubanga yo komishoni yamaze okukola buli kimu abantu abo bagibuze era tebalaba ate n'abantu abalelatives baabwe
tewali cooperative okuba batuusaako balina okubawa information musajja kwemeyala tosobola okujja okuwulira bannayuganda nti banne tubeetondera obuvunanyizibwa bwaffe okukuuma bannayuganda ebintu byebutulemye kale wakiri ogambe kale kibalame bamanoonyeza baguze kale mujje mulabirira abaana bakibalama famire yaabwe nga gavumenti timunenemeddwa kale famire ya kibalama famire y'abadamulira bano abantu 18 bemugamba katugirabirire nga bwe tunoonya abantu balikuba bakyatubuze so olaawo waliwo ekigenderere olaawo waliwo obutawa bannayuganda kitiibwa ne tugamba no ensonga lwaki twaleeresa kuolo palamenti deputy speaker najatijaninga then oluddako abasajja era twali tuze tutekewo embeera twagenda okulaba batadde absfc batadde obuno obumotoka obulinga obuliko obuyumba bwembwa nga babutadde babwetoloza palamenti yonna oba omanyi kuli omulyango gwa palamenti okufungireeringa ku batibali namamawulire babagaana bagiyita gundi national theatre omulyango ogwo n'obumotoka busimbye obwapoliisi ng'ebyaliwo ku mulembe gwa president Kyagulanyi we yabeerera bayizeribayi waliwo n'abasajja bayingidde wetuteeseza nga bakiine pisito nga bataddeko ne masiki ezifaanagana tugamba bayingidde munda mu palamenti mu national assembly okimanyi palamenti efaanako nga national assembly nti abantu bonna bonna miliyoni 46 nga bakuŋŋaanye ziringa palamenti obalero bondaba wano n'emyaka misayizi si bwe tondaba bondaba nkiikirira abakutuuliro n'emitwalo egyanakazike sento ebirowoozo ebyo byonna byonna birimu kitegeeza nti bwe tugenda wali mu palamenti ebeerawa national assembly tugamba tulaba abantu babisagiddemu nga batuusizza ne kuba byamini ebakatokoti balina okuna abantu bajuulira n'amini kati omuntu watandika okuddayo okujuulira amini ate oli mubi nnyo nnyo kitegeeza bannayuganda ate balina kusituka 10 n'okuzinga luli nga bwe kyali naye bakuba bannayuganda balimu akatengo bannayuganda bali kulindabo olwange tawa mufunguko ekitegeeza omunnayuganda singa afuna ekyokulabirako kati ekyaba member of parliament kyebaliko essaawa zino ne bamanya nti ekimala nga mu palamenti bwe kiri neeno bannayuganda basobola okuvaamu akatembo oli ku Makumedia TV YouTube channel, oli ku Facebook Makumedia TV, oli ku Owomukisa TV Facebook. Tuline Honorable Alan Mayanja omubaka kati era twaddamu ne tubateerawo embeera ne tugamba speaker n'awa oyo David Muhoozi namugaa kale tukuwadde ennaku 3 mwezi mulamba nako minisita nakugaana bamuwa omwezi mulamba wakiri yeetegeka oba wannyonnyole yakola maani David Muhoozi ye state minister yayokono Kayindo Tafire Kayindo Tafire nawo Kayindo Tafire si yayogera n'agamba nti mu biseera biri bayambalanga ebyambalo by'abali ne batasobola abantu eyavaayo n'agamba Kyagulanyi twamuwadde simanya simanya twava okuva bamulese bulungi sportinga ne bamujja ku airport byayogera abalala mukama kubanga state minister oli aba mukama wo Tafire ye mukama woono bonna enjogera yemu wali njawulo ate soyo yekka nabbanja kati n'emyezi 3 gye bamuwa palamenti soboddemu owulira abatuwulirizaako naye baali bamuwadde ennaku 3 kukola ki ennaku 3 okujja okukomawo okuddamu demand zetusaba ekisooka twali tusaba bino nga tugamba ekisookera ddala gavumenti eveeyo n'accountability ku bantu 18 batalabika ng'akulemberamu Yekibalama n'abalala
abantu abasinga basinga kumanya Kibalama kubanga lwaki Kibalama nekirala kiwa bulijjo nno Kibalama yali agenda kwesimbawo mu Busiro North lwakyogera yali agenda kwesimbawo mu Busiro North 2019 n'akwatibwa mu Juni Masegete yalina akawuntanti yali mubalizi ndowooza wa bitalo kakati n'abalala lwaki yakulembeddwa mu kubandibwa ye yakulemberwa mu babandibwa nekyali agenda kwesimbawo ekirala nga tugamba abaana baffe abali ekitala bamacete bakalanzi basozi basegujja baani ebizira balekerwawo okutwalibwa mu kotimasho ate ekirala babeere release nga bwe tulaba Kayihura bwe yateebwa lwaki bo tebateebwa ate nabo bakwatibwa lwa byabufuzi ekyokusatu amagye okuva ku nnyanja okulekerawo okukirimbula abantu ekyokuna twagala accountability ripooti y'abantu abafa mu Novemba wa 2020 tukira nga bakugeza 18 Novemba 2020 ne ripooti nayo mwagisabye abantu bangi abaafa n'abalala abaafa basekinomu nga bafranka senteza abantu baafa bangi bafusuka mu 10 nga tulinga abali mu butalo abantu abaali bagenza okumanya kalulu nga twetaaga accountability ekirala bamaseeka baseeka kirevu abakubwa amasasi nga balina ku nkingo lwaki abasiraamu bayiganizibwa abantu omanyi balowooza tulikuzira ensonga emu y'abantu buli nsonga yonna ebadde yeebuuzibwako bannayuganda nga bagyemulugunyaako majanja nsonga ezo zezakulembera n'ekirala katwebuuza lwaki waweddewo eddembe ly'abantu okwegula nga NUP bw'eba n'omukolo gw'enjawulo katina nawungiza bana enkya bwababuloke nga simanyi tugenda nakukulawo kibiina kya ofiisi zamwe nga eri emabega eri jjukira twali tugenda kusabira abaana bafa webaze batta nebasibye independence mu nsonga zammwe kwekuli ensonga z'ababaka mwe mulina n'enkwata embi ey'abakulembeze naye mukyo si kujoogerako bwogezi nga twagala abo bakomanda boofisers abaalinga balagira nemwandishemu nga twagala lisiti yaabwe ey'abantu abo so zezimu ku ensonga nyingiko naye nga zonna bw'ozeetoloola n'ozigatta wamu ziri mu nsonga eki ddembe ly'abuntu okitegedde eddembe ly'obuntu ze kirungi tulakakikako eddembe ly'obuntu mu paalamenti ensonga lwaki ensonga zino zivayo ezogeraku with passion kubanga zikinuma buli lwendowooza abantu abaffe nakaseke ngekyebafiirira ebigenda mumisitulo oba mizimu gye nakaseke tindinya nange simanyi kubanga nga kigambo wange obandi mukongozi wayo kubanga nga balaba waliwo disavisi